Kuntumachi. Njagala ongendereke wa MILCA. MILCA? Omugambireko nti nayinza akogera muko naye. Akakwogera naye? Ngani bulijjo temwogera si mukwano gwo. Kale musabireko ku namba. Namba? Leka amu naawe. Kati namba y'omwana abendi oyagala yaki? Bambitokana. Oyagala yaki kyekibuuzo. Sister Kavu. Ula Antonio yantumayoko. Natuukayo. Omuwala nampa sweet. Omuwala yandaga nti interest yonna eri mu nze. Teri mu Antonio. Leka naawe. MILCA wa Antonio mwesonyiwe. Sister nidda. MILCA tayagala Antonio. Mwagala. Sister. Nesooka olindeko nali manyi Viola yali girlfriend wo. Yeva ku Viola. Waliwo ne Cynthia. Abo bonna wabazaawa. Waliwo ne Tracy. Sister naye byaki naye wali obinyama. Leka naawe. Nna oli muzibu kale. Muno bulijjo gyakutuma kumbe gw'otuukayo eri weeyogerera bibyo. Nedda sekyo nabo omuwala tamwagala. Gwani yagala mutamwagala. Omuwala nze mwabujjo bantu. Oli muganda wa Antonio muganda waffe obanga amuliddemu olukwe nedda. Nakyoza sikiwagidde era sijja. Naawe togaana. Aŋŋaanye. Sitikali musabireko ku namba ogenjaga kwogera muko naye. Ekyo sikiwagidde naye kale engeri gye ndi sister wo ngenda gezaako. Sister ngenda gezaako naye nga sikiwagidde. Bati gwe MILCA kyali. Kuba MILCA wa Antonio. Nedda MILCA netayagala Antonio. Agoni yagaye mutamwagala. Samulaba. Nze mulaba. Anyway kale engeri gye ndi sister wo ngenda kugerezaako. Just nga sister wo. Naye nga nze ng'omuntu sikiwagidde. Omusabirako just ku namba. Kale bintu bibiri byokka. Mugambe ajja ogereko nange. Ngenda gezaako. Sister. Sanyuse nnyo. Osanyuse naye nze sisanyuse wadde n'akati neera nga bonda sisanyuse. Mugambire ebintu ebya. Mugamba akuwa ennamba. Oba mugamba ajja ogereko nange. Naye gwe tosobola kugenda n'omwegambira. Nga gwe gwe badde batumangayo bulijjo. Nedda sister ebibireke. Kale ngenda gendayo. Antonio, leero nkufunye. Antonio mpa sente zange. Antonio si bulungi. Antonio nkubanja. Antonio nakakuddiramu naye Antonio ganya okunsasula. Antonio mpa sente zange. Antonio ebiseera obiraba. Antonio nakakuddiramu naye Antonio ganya okunsasula. Ineko. Iyo manja sente mega. Ozimanyi. Kati kwezo sente zenyinza omanja. Mbadde njagala kuwerako ddiiru ebaluka. Nkwongerezeeko. Antonio aiva soko mpe sente zange Antonio. Ate noonagana nja kuluma. Kale na Antonio tandise ebintu. Alogena kunuma saako. Nkubanja za bwerere. Nkugamba ddiiru. Tetwana na sawa 2. Antonio nzontamye. Kati uli natuma ande wa MILCA. Nakomawo nampoleza nti simanyanga omuwala mwesonyiwe oba muweme emyaka 2. Kati ate nze ekyo nenkiraba nga kyabutiitiiza ate nga nze nemanyi nti nze ndi musajja wa kiwago. Soko olindeko nagendayoko nga bali kubira eri nti MILCA yakukyawa. Nga be baliko nti MILCA yakukyawa. Naye Antonio nawe bakukyawe. Antonio gwa atasasula gw'omulumi gwasalaga viriviri. Antonio baba bakukyawe. Mani manyi ngamba nakitegeera. Antonio ntumayo. Kuba kati yache mbadde ndi mukugamba. Nze bodyguard wo. Ndi musajja wa Kiwago ntegeera. Ntuma. Ate ndi musajja wa Kiwago. Oyipule bya green. Ate bina ipule bya green obiraba. Tebivaamu sawa bina. Ale nze ndi muzukulu wa Mzee Isongo sipowa. Bazukulu wa Mzee Isongo basunga ku kyalo n'ebipule bya green. Ava mitu by'etsiwa Antonio. Nana Antonio soko mpeko deposit. Nagame sere ziri ku mobile money. Antonio naye embeera ogiraba. Antonio embeera ogiraba. Soko mpeko deposit. Soko olinde. Linda ko wano nyina omanyi mugane mulooza nti tuyina sente.
tunule ojja kulaba obukadde bwange. Hiyo deposit. Anthony. Anthony yongerako 10,000. Esigadde gye zisanga ng'okomyewo. Anthony yo. Nezo nja zikujjako leeta. Antonio kale naye Antonio mani wone sente zange nzaagala. Ogenda zisangawo waka. Saa bintu byakunnumiriza. Kiregera report. Boy oli otya? Milka gyali? Ngenda omumpitireko. Leta Milka. Muganda wange omumanyi gwe bayita Ande, si ekyo? Ande muganda wo? Ande muganda wange. Kati Ande abadde alina bye yantumye nkugambe naye obambi wankugambe kati oba nze mu kiseera Namba bugambe Ande oba yatumye. Kale Ande yadangambye nkusabe ku namba ye y'essimu. Ande yansabye namba yange. Ate bwe yangambye. Teba naye sirina simu. Ekyo nga kibi ate. Olina simu? Kale kati ekyo nga kivuddewo ekyo eky'ennamba yadde angambye ate nkugambeko n'ebirala. Naye nga sina kikugamba ekyo kansooke nkubuuzeyo kino. Toli girlfriend wa gundi ono ani? Antonio. Bannange akageri k'oli sister we. Nkugambe Antonio simwagalangako. Iyo kakasa to. Nkugamba amazima. Ate ne Ande namugamba na Antonio nsiba mugamba buli lunaku. Yize bulijjo omadde manyi gwe girlfriend we. Simwagala. Kale kati Ande abadde akugamba ekyekirala. Kale engeri gy'ogambye ntoyagala Antonio. Ande yadde angambye mukugambe bw'akwagala. Ande yakugambye ngambe ntunanjagala. Ate bwe yangambye. Ande yennyini amugambire tujja kwogerayo. Kale bwe ngenda omugamba. Kale neyanza okwogerako nawe. Kale okulabako edda ndowooza. Badde ngenda wammo. Badde nkunoonya. Soko olineko n'onkugambye. Kuyambe muki? Nze bodyguard wa Antonio Lee, the bad guy. Omutegeero oyo. Antonio abadde antumye nkugambe nti akwagala nnyo, akumisinga era wootali. Talina kyasobola kukola. Ayina ebirala byeyongerako? Byebyo nnyabo. Akati ssebo. Owuliriza n'obwegendereza. Nkuwuliriza nnyabo. Toddangamu okunnyimiriza mu kkubo. Kitegeera? Toddangamu okunyumiza mu kkubo. Sooka wetunuulire bufaanana. Oli mu pre na ya green. Pule ya green nange ntunuulira. Ojjayo osomba oleeta embaliga ozizunza ojja kwogera nange. Imagine nze omumanyi bulungi. Omanyi kati nezo embaliga ezikera okuzunza ng'ozireeta wano zigambe zeebereremu. Nkomyawo nnyabo. Nange
nali manya Antonio yakoma luli naye banaye ansombera enswera ebikwe ebiyenje empuuta mazibadala byonna bijja wano nga byogera ku Antonio yagenda fuuka kibannange kati kunze na kati nawe kyekikukera okubuzunza mu bupulo bwa green ekikuleta okujja okwogera nange kunze na Antonio alikikwani batulaba abantu bayitawo batulaba balaba MILCA yogera n'omuntu mu green ya pre nekerawo kunswaza toddangamu okuzunza bupuleebo bwa green ye banaye olala bonaaba ogojjako oyambalangako bulungi atisitiko ne sitaswala mu kkubo wano bantu bebandaba banyimiridde naawe okitegeera totandika kummanyira nkyayogera sooka osirike bakaawa sooka osirike Antonio kwagala oba oyogera kirabe kirega amaviri amabi tovalaba ogateekako n'ediso kagabiri go gabi kirabe oba Antonio akwegombako nakiggwe raba genda omubuuza kirega wena olina damage njereere kirabe laba agabi kyovala agateekako ediso ko kirega ebibiri by'embwa kale embaligeza kuleseza ziba zikuzaayo nze tomanyiira oba Antonio akwegombako nakiggwe kirabe genda omubuuza kati gwa Antonio akuyamba buyambi nze tankubuulire anti kati gwe nkutumye oba nga gwe oba mwenna mmwe bamukyeka temutegeera obwongo mwabuleka mu bigere mutambuza mutwe nga mmale gemuwuliza laba nagamba omutwe ng'emmale kazunga buzunzi kagenda kwono kagenda kwoli kalabe ye omanyi goyogera naye toshogera n'obuuza Antonio ekimu omanyi goyogera naye kalabe mmanyi kubanga mulayo mu bipule oba babukuza butya alabika takwagala nakwagala alina byayagala okukozesa gwe akuyamba buyambi laba kyonna kibi kyonna na damage njereere laba amagato gonna olawa daba agapale eno pule nogo gupale bikompealing kirabe ngolowooza nze byennyambala gosobola obyambala era Antonio gwe bebakwagala gwe gosoosanga omuntu nga nze nga njagala gwe kirabe omanyi sente ze tufuna olunaku gwe odda kikalabe oba kaawa ate gwe nze tankubulira Antonio akuyamba nabya nze singa nze Antonio singa gwa negayirira kalabe nze na Antonio nkugamba ebigambo bino wammanga tewali kitugatta okitegeera tewali kitugatta ate mugenda omugamba lekerawo kunneesibako anneesibako alinga peesa lya kusaati akuyamba na buyambi gwe kyoba otegeera ate gwe oba n'abantu abanga njogera nawe balowooza ki ate gwe tankubuulire mwoleegera oba obutumbugulu Antonio ate n'Antonio nja mukugobako oli awo weebuzaabuza nja mukugobako gwe ate ontegedde nze bodyguard Antonio Lee the bad guy atoddamu n'omanyira nja kukuba kalega ebibiri by'embwa anti kati gwe nkutumye oba nga gwe oba mwenna mmwe bamukyeka temutegeera obwongo mwabuleka mu bigere mutambuza mutwe nga mmale ate gwe olega ebyediso ku kirabe abantu kuno kunsi baagala ki ate batya nange mubishira nze ensi entamye ate ensi ekutamidde ki banaye badde zidano funye ekinyiizo guli obunyiizo banaye kigulabanga naye kinyiizo ate ekyaki mushira bwe mbadde nzijja wano sanze guli gubongole tebongole nankoki bongole anvumye nankunkula bwati mubudde kuki abadde ali mukungamba bino ebintu byani ebya Antonio ebyo bitago tokimanyi nti nange engeri gyesitayagalamu Antonio nensalawo edifending mbadde nkyedifendinga bannaye omwana yeefudde olugambo gwe sitawuliranga nako obulamu bwange bwonna nalyoka ŋŋamba
nga bwe nina ebiviri biringa ebyembwa. Nti nno empale yange eno nga bweri eya layisi. Nti nno nga bwe ndi damage. Bushira omwana akyogedde. Nga bwe ndi damage. Nkuza kutuuka wano Bushira. Talaba nti sisita wange anyombesa nnyo. Tavanga mu bigambo ebyo. Ntabinfumanga. Kati Bushira mpulira. Bwe mba damage. Tunuulira bannange. Ndi damage. Bwe mba damage. Kale ate nno yanjagalako ki? So omwana avumye. Kati ogenda kikolera ki? Namulopa. Tewali kirala ngenda mulopa era badde oba osobola mperekerako wonna abakyala mulope. Tumulope oli mukwano gwange towoza oli mukwano gwange tugende tumulope. Sooka oleke nevayo. Kati oli mwana muto. Bongole mwana muto. Kati ng'otuuke wonna abakyala ng'otandika otya nti Bongole yanfunye olw'okuba naganya okwagala mukwano gwa Antonio. Sasa agenda wonna abakyala. Bushira byampitiriddeko. Tekigenda kuyamba. Eno kangamba eno kepu yange mbungiteekako lwakuba obuviri bwange bulinga bwembwa. Mwana yavumye. Tomanyi kyogenda okikolera. Gende wa muganda wa Bongole gye mba mmalira ebyo ebintu. Ezo ensonga mujja zisootingira wa muganda wa Bongole. Kati muganda wa Bongole? Bongole nena abantu babeera nabo. Basobola mugumiikiriza ku ezo empisa ze. Mazima omwana akunkumuka ebigambo si bya mu bantu. Biri ebigambo si bya mwana anvumye ng'abantu bonna ensi yonna eri awo ekuŋŋaanya ewulira. Imagine Milka bwe simanyi kuyomba. Tunudde awo nekinzigwako nensaba ettaka limmire naye nga tezisobola kumira. Milka ogambye obadde ogira n'osanga Bongole kati obadde olina ki? Ye bannange kati neerabire kubanga biri ebigambo bibadde naera kale badde nsaba ku kyalo kya geography East Africa. Ekitabo kya jogonna kigabadda. Toyina kuwadde jogo n'omu. Sirinawo geography. Naye kati tubula n'obuzibu bulala. Ye bannaaye okusoma nze bannaaye era mbadde nze kwebuzaabuza bwebuzaabuza. Okusoma nze simanyi nakumanya ngeri gye bagenda baba n'atuzaamu ddi. Nze simanyi. Nze n'okusoma kasita batugamba nti no lockdown ekutwa. Nange ebitabo simanyi gye. Sobola. Toyinawo n'ekitabo n'ekibi. Genda kulimba. N'okujja wano eno mbadde neebuzaabuza nti sisita wange anyombesa nnyo simanyanga okusoma simanyanga ntambula nnyo kati mbuno. Kati nange mbadde njagala kwebuzaabuzaamu mpulira. Nsanyuseemuko naye ng'okusoma si byandiga. Malako. Kati malako ate kati ngambye tolina geography n'omujo. Kubitabo ebimenke ebya geography tolinaako na kimu. Mba sina jogo kitegeeza ebirala sibiina. Kati